onosobola onokola ki, but it is very possible and I'm doing it right now and I'm very happy nti ngenda kusikiriza even the next regime tuddemu tubikola ebintu ebyo. Brand Black Magic Entertainment and Brand Martha Mukisa is working with very many mukolagana n'abantu ab'enjawulo ekisokera ddala omulimu bannamawulire, so omulimu tugutandiseeko ogw'okulaba nti abantu tubategeeza ti EPL efulu egenda fuluma essaawa yonna ate eriko nnyimba 7 ate nti mugende mukole ki mulize music oyo. Era tukolagana ne media houses ez'enjawulo, radio stations ez'enjawulo, aye ne tukolagana ne bakafulu aba internet, aba social media, abasobola okutuyamba okulaba nti music eri mu streaming platforms naye atambula bulungi. Naye ekisinga obukulu music woba omutadde kati nga wentadde EP yange tobeera na bukubuku because initially oluyimba lumu omuntu olupromoting obulungi 3 to 5 months oluyimba lumu olupromotinga, so toba nakutya nti nfulumiza oluyimba lwange lugenda kufiirayo nga lufa lutya ku bantu abangi abaliwo. So oba ddi oba when, people will always stream my music. What I'm working on right now is improving on my brand, okulaba nti brand yange esituka bulungi ebeere nga nzito. That's why ndi nkozesa Saaga EP kati obuzito bunneeyongeddeko ate kati sikola ki sisoboka nzitowa. Yes. Is it about pressure abayimbi gye mwetaddeko ennaku zino mu competition ey'amaanyi okuba nti mutanga EPs ez'enjawulo kuba tulaba kati buli muyimbi akukaata atayippe? It is healthy competition. It is healthy competition kuba kati twagala nkulankulana, tuli mu kulaga eggwanga lyaffe bannaaye mujje mutweyungeko, mujje mututeekemu ssente, ffe tuli serious. Era kati nze Martha wendi wano obuzito bwendimu wenfuna kati ate abantu ba partners abatweyungako nga Black Magic bannaaye ate nga kijja kusuuka bususi. Ogamba nti no oyagala kulaga abantu n'eggwanga Uganda nti ekintu kino kitambula bulungi ddala bateekemu ssente kutegeeza. Mba ntegeeza ki? Mba ntegeeza because this is a brand yeetaaga ssente, brand yeetaaga finances. So weebeera nga right now tusobola ogituusa wano weeri, how about nga bagyongedde ogipikamu? I feel like it will even be bigger. We need lots of resources. We need better ebyuma ebiri better. Twetaaga videographers abali better. Twetaaga ba Oma Africana tumusindikeko agendeko e Bungereza abeeko byasoma, Martha agendeko abeeko byasoma akomewo era tweyongereko. So twetaaga ba producers, ba writers baffe, you know. So we need a lot in our industry. Naye kitandikirawa nga ffe tugiraze eggwanga lyaffe nti no, yes, we tuli wano, we are serious and our music is serious. Azitowa tewali muzanyo tetusaaga. Are you trying to send a message indirect to the government of Uganda? If they have baba bawulidde omulanga gwange, please yes. Ekisinza okulakinga mu music industry kwekyotunuulira n'ogamba nti kati nze nga Martha Mukisa atadde EP kino ne kino kyandibadde kikolebwa okuba nti tutumbula music wa Uganda maaso? Nsuubira obuyigirize especially bwe bijja ku bintu ebiri musical kuba kati olaba abantu n'owuli omuntu mbu ate contract yagize eki, you know. So ebintu bino n'ebikwatagana na music ze nsuubira mu music industry singa tulina obuyigirize bwabyo, singa tuli very fine. Kutandikira ddamba producers, the management, the videographers weebiri right now, naye singa tuwungirira ddala ne tubeera nga tukola research tujja kino ne tufuna n'abantu abatweyungako, ne tubulamu abantu gye bali eyo babimanyi naye bali mu kutya, you know, bali mu kutya because they feel like we are not professional enough, but we are learning and we are getting there. Music wanjawulo. Bw'owuliriza music wa Martha Mukisa wanjawulo kuba abantu abalala. Ate leero namwongeddemu ebirungo
ebirungo amaloboozi wogawulira tayari, wowuliriza production tayari, wowuliriza lyrics, abantu abakoze ku music ono banjawulo, abantu tona bawulirako, abantu babeesonge. Nafunako ekizibu ekyo kuba I think I also have a song nemala nempulira some other boys were claiming the same song naye nayogerako ne writer wolwo oluyimba nanyinyonyola obuzibu bwe bwava. So ekintu ekyo kyoba music oyinza okublaminga omuyimbi naye ngaobuzibu obulusi tebubeera kuki ku muyimbi, wabeerawo awo miscommunication. So kyetukoze ku kono music ekisookera ddala wabaddewo enkolagana nnungi ne bonabona abantu betukoze ki betukolaganye nabo naddala ba writers kuba writer yaviirako ddala omusingi lwaki lw'oluyimba. So wabaddewo enkolagana nnungi ne communication. Kiki otegeeza notes? Ate creativity ne ba Michael Jackson babawandiikiranga ennyimba sikirowooza kirimu obuzibu. Michael Jackson bamuwandiikiranga ennyimba, ba Mariah Carey babawandiikiranga ennyimba, buli omu buli muyimbi tewaliwo nti no creative yekoze kiva ku ani oluyimba luno olutuusizza waani naani, you know, because ennyimba zitambula naddala who's sharing. So wabeerawo that communication with the writer nga why this deal is done ndowooza ebintu biyinza otambula bulungi naye nze nsula kiva mu that miscommunication. Ndowooza bulamu bwange bwe nnina. Abasajja abazze nga bakwepikirapikira baliwa ono yanterako empeta ali emabega yanepikira basooka ne bakubba oluyimba lukola n'omukulu ne bitambula bakubye olwokubiri embeera eno ogiyitamu otya nga gwe okukyamu? Bugumiikiriza bubadde bugumiikiriza nakumanya ki ddala ddala kyenjagala. Bano abantu abali ku EPIPO ebibatu tebabiteze obaani ontege ekibatu nanti kati nze Mukama yansaasira sikyalina buzibu obwo, nina management. So kati ebyange bibeera tayari nebeerera eri mpulira kasimu owaayi jangu ogenda okole. So munaye temukyalina lukusa olwo lukolaki lunsumbuwa musumbu ono oma